Russia wabaddewo akanyonyi ka drone waggulu awo akamonitaringa. Kati ka drone yako nkola ya Kimerika kabadde waggulu gulu awo mu buwengula obwa Russia. Kati ennyonyi za Russia nzigana manya gundi aba intelligence abasajja bana aba Ukraine ng'ekibalo kyaffe bakibala. Kumbe mu bbanga eyo waliyo akanyonyi akaweereza amawulire. Akaweereza amawulire. Komanda newe bamulaba ng'afulumya okusenya obusenya amanya ati bategera nti mukulu General wuno afulumye ali kusenya ne bwagenda mutoyi. Kakati akanyonyi ako baakakubiye. Kati mukakuba ebipapajjo byako ne bigwa ku kizimbe ekimu Russia. Kakati Putin nakeera ku makye n'ayita aba intelligence omanyi yaliko wa KGB obadde nozo okimanye n'alyoka abagamba nti sikyayagala kuddamu kuwulira embeera eyo yonna. Ensobi nga zino sijja zikiriza. Kabingira katya mu buwengula bwaffe. Akanyonyi ne kabeera mu buwengula. Abakessi baffe mubadde mubeeranga wa. Jukira nti omusajja ono already ayinayo abakessi mu Ukraine. Ayinayo abakessi. Kakati kyakoze n'agenda n'alumba mu bibuga ebyenjawulo awanyiga bunyiizi n'alyoka akuba aba Ukraine ne bakiwulira. Kati bwe kituuse NATO etandise okuyita eno ebbalibbali baagala bateese baagala abasajja bano bakole ki boogeremukko ng'abantu abakulu kubanga kirabika bo omusajja atandise okwagala okunyiga Bulaaya ewaluma agakuddayo ku kyemmere ate abagimaze agakuddayo ku kya gaasi abagimaze. Jjukira nti mu Niger omukutu we kubadde guyita ogwa gaasi ogweregera ogenda paka mu Europe gwe nagamba babakumya awo bakubuuko nti kati ebintu babigana ne bigaana. Kati omulashi agaye nti tuteese nedda obwa NATO saba okuteesa tubagategate sajja ayinza okubajja bakuba. So ezo ensi ensonga ezo bezizo ziri Domboya ye o Yoshua Gini Domboya then n'omusajja wange Ibrahim Keita President Museveni nandi muwambye singa mbadde nkyalina amaanyi kubanga president bunyuma ndabye Ibrahim Keita Ibrahim Keita oli omwana yawambye amazi wapokina Faso amasaluti omwana ajja n'ogamba kikino ekiri wano nga kiyekyo entambula yokka. Kakati bwe twogere aba ECOWAS baatandise nabo pondooka kuteese n'abatuteese bannange ekituufu kiri nti Amerika wandivuddeyo n'oyogerako n'omunisha kati naffe tuli eno mu Afrika tujja kuteesaamuko naye omurasha yayingidde West Africa ayita mu mabbali mpola. Domboya yagambye nti okujja wano ebintu wano ewaffe tetukyabitwala mu bweru nga si bikole refined tetutwala tuti tulina okujja wali manufacturing kitambule. Ontegedde nkuwulira made in Uganda, made in Mali, made in Nigeria, made in Burkina Faso. Ne mwana Keita nenalagira nagalange mu nsi yange tewali kujja ebya bugagga byonna bino okubanga bikolebwa wano ne biba purified from here before they go to Europe. So buli muzungu ayagala jangu wano mu Africa. Kati ekirooto ekya Patrice Lumumba, Julius Nyerere kangala omusajja Muammar Gaddafi Sankara okudda batuma Sankara ekirooto kyabwe kyasokola kikomawo ne muzeeyi yakibuukidde babadde akyogera yakyongedde kibuukire ky'abaana bano abawambye mu West Africa bano omuntu tafa yenna naye nga muzeeyi atandise okugamba naffe wanongedde amaanyi naliŋŋaanya ebintu by'okutwala n'amatiri ebweru njagala tubikolere wano. Abaana ba West Africa abawamba batandise okugamba nno twagala ki wano twagala bikolebwe wano twagala bikolebwe wano. Burkina Faso mu mwaka gwa 1896 okutuusa 1906 abaali tebamanyi byafaayo byayo yali eyitibwa nga Upper Volta. Sankara n'agikyusa ne bagikyusa ne bagiyita Burkina Faso Sankara n'agikyusa. Tugenda mu maaso kakati yawe tuli ebintu ebitandise okuba nga bitutambule naye nagamba wano abantu tewali agenda kulinnya kigere mu Niger
balowooza tusaaga abavangina bazze oweko wasi yakamba tutese tubali bwatubira banange mututwala speed baba wazibesi zonna abavangina bawo bwengula mubeere ate nga batraininga na komando kiba kirala zikompyuta ziyingidde katujje emuva